Bale tukwaniriza ali ku Jonathan exclusive twogera okubanga kukozaako ajja okwasaganyako wano nawali ojja tusonyiwamu kasawundi ako akayitamu olw'okuba nti tuli ku mukolo ogw'okuba nti omukulu Mathias Nsamba eyali leader of opposition agenda wamaaso okubanga yeebaza Katonda olw'obulamu bwe n'ebyamusobozesezza okuba nga akola. Tuli kitovu Masaka wategekeddwa omukolo guno era wenjogerera nti essaawa ziweredde ezabadde official ez'okutandikako misa newankubadde waliwo obutiitiro obukuddemu misa netasobola kuba nga tandika kuba zigenza okuwera ssaawa 3:45 ng'omukulu atuuka nga bw'omulaba mu bifaananyi awo. So yembeera eri ku grand ndi ne munnange Bernard Ssengonzi bwe tuzze okuba nga tutambuza ensonga eno mpola mpola era abe nga babuuzaako boolyawo ate tubawe ekigenda mu maaso ku kifo wano wennyini ekitovu bwe tuli mu maaso okuba nga tukwasaganiza ensonga. Mwebale nnyo okutulaba once again nze Bernard Ssengonzi okutusaako program lunaku lwaleero. Nyongera obebaza okubeera nga mwasubscribinga n'okubeera nga mutugoberera n'okulayikinga na buli kimu kye mutukolera. Mwebale nnyo mwebale ddala. So olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 olunaku lubadde lwa mukolo gwa wekitiibwa Mathias Mpuuga tuli wano Masaka naye kyetusobola okwogerako ekitonotono kitana uptailing nga tubadde tugisuubira ate tusuubira bannamasaka okujja okubanga njawaza ekintu kino abantu bangi waliwo toka tezirina wezipaakinga naye kyewuunyisa oba kyannaku nnyo okubeera nti oli abantu bebamulekedde omukolo manyi tulina we tubadde tujja tuyita nga n'owa boda yennyininyini okumwegayira okuleeta ku mukolo nga takkiriza. Tusanze abantu abamu wennyininyini ku mukolo nga bali mu kulima emabega awo ebifo bikalu tenti nkalu kwegamba simanyi lwaki bannamasaka basazeewo okukola ekintu naye kyonna kyekiri ffe weetuli okuba nga tukuwa updates na biki ebigenda mu maaso era nga bwoli mukulaba ku screen yo akadde kano kyekigenda mu maaso ku kisaawe kya Kitovu Sports Arena wagenze maaso okuba nga wategekebwa omukolo guno. Bingi tugenda kuba nga tubikuleetera wabula nga ekimu ku bikyuseemu katinitini atutegeddeko nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oba oliawo asindise amukiikirira omukungu awaggwa Nsibirwa Katikkiro w'okubiri yagenda okuba nga amukiikirira ku mukolo guno tunategeera nsonga oba oliawo lwaki tasobodde okuba nga alabika naye byonna tujja kuba nga tubikuwa ku Jonathan exclusive. Katuddeyo munda wali tube nga tukuleetera ebirala ebisingawo kyolina okukola kiri kimu subscribinga tambula naffe updates zo naffe tuzina. Tulina omukulu Urban K Uganda ku kamera yatutaasiza okuba nga tukuweereza ekifaananyi nga kino. Mwebale nnyo.